Kati ezo ensonga zoyo ensonga ezo mpanvu. Ensonga okugoba ono mu nyumba omwo. Maja nagira nakwatandika zange nazitwala. Azitwala ngawa. Itigera azitwala buli sawa. Atwala nikaza. Alina amayumba aga. Emwe rimwe abapangisa linalimbera mwe rimwe abapangisa. Endala teri mu muntu yadeno. Bw'obanga olabanga sina mugaso gy'oli. Ate esawa yemu ogamba ng'oyagala kibanja. Ebibanja babigaba fwa. Mbadde ngamba olina kunkwatanga ategeera nange ne nkukwatanga ategeera. Nindyoka nkuwa ky'oyagala. Naye kati ondeese ne wakolini gye twakwanaganye. Nze nakusanga otunda bikajjo kusomero. Nga byekwaso yakuzaalako abaana babiri. Nenkuwasa manya nenkufumbirwa. Nenkuzaalako atibu n'abalongo. Wamusanga atunda bikajjo ku ssomero lya Yumeya. Era yasigala era ko njakola. Nakuwasa. Nampasa. Nze olw'empisa zembi n'ebigambo ebingi nemwesonyiwa nesimuwasanga ko era talina wanda oyo yajatudde ne mu nju ye gyasula talinaamu mpale yange obasaati. Abagwoli nezize. Jako nze yamufumbirwa nze nina eze nga bwagambye bunamutwalako empale ennyo banazitwalawa. Bw'oba bakulemye bakwata abantu buli kaba. Tereka mbuteresi bikopo. Oba nzize nti njagala kikopo ekabadde esobola kigaanira. Bukwata abana bangu bambi. Busigaleyo bwana kyombekedde. Nsibwa mu kkomera nagenda okudda nga bangamba muganda omukulu gwenzirako yabadde muganzi. Era yamuwa n'olubuto n'alujjamu. Bw'alujjamu ne bafuna obutakkaanya ne batandika embiranye era ono n'ajja n'awabakimpi. Ofiisi ekyali eyo Kayunga. Chairman wa kabiina ako yalinga kale omuntu oba ayagala okunkwana. Nankubira ekiro essimu ng'ono mwali. Bwankubira essimu neŋŋamba obaayi ono nemukwata. Nemugamba alo nemubuuza gwani neŋŋamba essimu wagijjamu. Bwe nawulira eddoboozi najjako bujesti essimu. Bwe yakuba nze saagala n'ebigambo bingi. Naŋŋamba essimu wagidiri nti ngamu nenjikola ki nenjijjamu. Nemugamba nafukamira wansi nenga Salo. Salo nsonyi n'enzo omusajja sikola ki simwagala. Nemugamba nze jjuko sisobola mwagala. Nenga agenda nayogera wano nalongo mukoye sikyamwagala sikyakola bwenti kasasiro bwe butuuka ekiro ngadda. Ngamwebaka. Bwe butuuka ekiro ng'akukuta. Bwe butuuka emisana abeera ku masimu. Bwe butuuka ekiro ng'akukuta. Era mukulu kafeero saawa eno senga accident kujja. Senga lutolo lina lwa myezi ng'ekyo 5. Eyo yabagamba nti siri mukazi we. Nze mukazi we ndi nalongo emirundi ekyo ebiri. Nalongo emirundi ekyo ebiri. Njinga bona nze mukuli yogera bingi. Senga tebakuleka awo ne bamunya abalala. Nze bwandi yogedde bingi. Mukazi waba musajja kasoleka awo. Ocho bagazo kuwasona abadde we bade toli. No, na ensonga zaate zaffe bigwe kyakulese kyabadde. Enso zitwera yonsija. Yani akola ne bande beera. Ali akolera. Oyimba tumanyira ni musajja. Otya. Wembera n'abaana bange. Njagala wembera n'abaana bange. Nawe nnimira abaana bange. Na school fees w'abaana bange. Ola kukiriza n'okulaba ayagala amaka agasaba kati okuva mu 27 agasaba kati. Ye kwabo kuva 27 asula mu abaana banabo ne baminamu. Abana bana. Senga kati bali muka. Ne school fees w'abaana bange. Ebisigadde saagala. Nja kubiyi. Nakadde nakakakuwe. Ebisigadde saagala nja kuyiya. Ato yiya bichi. Nja kuyiya. Sigama tayina. Bawu
alina amayumba aga emu erimu abapangisa ginali mbeeramu erimu abapangisa endala teriimu muntu yadde n'obu kati mu byonna maama bawa mukkiriza n'awasa omukazi omulala then nga watumiriza nti yamubbirira bwatyo kati wuyo otegedde nti olina abaana bangi essaawa zino kati twagala tutunuulira abaana bano gavumenti kikakatako pulirizikwiziti kyebagamba okuliisa abaana kati oyo alina okulya buli kimusala mu maaso wewayagalira kutuwa ku myaka 12 waliwo ku 12 n'atandika okulya nga ki emmere epimire twayita growth and development. Ekyokubiri kusula okwebaka ennyumba sheruta webasula wate okumanga tebatonya byebasulako bedding byebasulako okwebikka okubeerawo ekyo gavumenti nakyo ekikuteekako era mbigamba bulijjo ki abasajja nze sikusibaako omukazi ono obuulira oba tuyagala mukazi muveeko naye abaana responsibility enokubabiramu ekikulu ekirala kulya funga saalo ng'afa kati naafa madamu wotegeera nti nno saalo wa mugaso wagaffe abaluganda lwe tuba tetuwuliriza twayingidde dda tujjeyo nebitatukwatako tukugobye twogedde ebigambo ebikekendeke bingi naye gyebuva ne gibukoma bw'obanga oyagala okubeerawo n'omusajja omumwa nagwo gwetaaga okukuumibwa